Katonda Katonda is not another president. Come on, favors. Bwagamba yes tewatekedwa kubawo agamba no. Bible egamba wakana ne Mukama banamenyeka. Bwogezaako kuwakana ne Mukama omenyeka. Mpa amagezi buli muntu yenna towakana na Katonda. Bw'olabanga omuntu n'oga nti omuntu ono ateekeddwa kuba aliko omukono gwa Mukama. Bw'oba tolina kyakwogera sirika. Ne bw'oba tomumatira gwe kola ki? Sirika. Teweeteekako bizibu bya bwereere. Abawakana ne Mukama bamenyeka. Ojja kumenyekera bwereere bakuziike ng'okyali muto. Katonda bw'aggulawo teri aggalawo. Bw'aggulawo n'oluggala addamu n'alugula bw'oluggala ogwokubiri alukuulamu. Akuuliramu ddala luggi n'alusuula eri. Baggalira Samusoni mu kibuga. Samusoni Katonda n'amukkako n'amwambaza amaanyi. N'akuula geeti y'ekibuga n'agitwala ku lusozi. Obusajja bwali bugiggadde bwasigala butidde ne bugamba bwonna bwafuuka ng'obufudde. Oyogera ng'omusajja akudde geeti ey'ekibuga n'agiteeka ku mutwe. Wazze n'akajambiya toka kweka. Kati bwaggulawo teri asobola kukola ki? Bwaggulawo n'oluggalawo n'addamu n'alugula alukuulamu. Katonda bw'aba ayina gw'ayimusa togezangako kumulinnyako. Bw'omulinnyako ajja sindika okuguluka kubanga amanyi okugaba chance. Bw'oddamu n'omulinnya n'akusindika bw'olinnya ogwokusatu akagulu ajja kukamenya. Ajja kumenya akagulu gw'ayimusa ayimuke. Katonda era abantu mbegayiridde nammwe abatulaba ku gundi. Katonda tebawakana na Katonda. Buli awakana ne Mukama agenda kumenyeka. Bagenda kumenyeka. Guno omulimu gwa Katonda. This is the work of God. Come on, favors when you. No one has monopoly on God. Muchitegera buluganda. No one has monopoly on God. God is God. Katonda ye Katonda. Bw'abaana ayita omuntu tamala kutuuza kakiiko ka ku kyalo. Ono muyite oba ng'ani. Bonna ne balyoka bakuba akalulu ne baga nti musajja otasaanidde. Atayita kakiiko ka ku kyalo. Bwe yali ayita Dawudi yabuuza abafamire. Famire bakola effujjo lyabwe ne bamuleka mu ndiga ne bagenda. Katonda naga mujja kukomawo. Kati Katonda bw'aggulawo teri aggalawo, bw'aggalawo alukuula. Bw'aba ayimusa omuntu tomulinnya, bw'omulinnya ajja kumenya okugulu. Omuntu ayimuke nga gw'oli mulema. Omusajja ali alemesa enjiri mu bikola abatume ndowooza essula ya 14. Pawulo n'amugamba naye ggwe mwana wa Sitaani olituusaawa okuyimirira mu kkubo ery'amazima. N'amugamba kati okuva olunaku lw'ajja ojja kuba muzibe w'amaaso. Abantu baagala kumala kuziba maaso. Omulimu gwa Katonda tebagulemesa. Era ndowooza n'ensonga endese wano kugamba musumba aloze Pr Bujjingo enjiri eddemu. Ate kati gy'onoolegenda nja kugenda naye bw'oba ogenze Mbaale nja kujja nkwegattike tugende Mbaale tukubenge. Oba ogenze eggulu. Yes. Kati ngenda kwewa time ntera okuba busy naye this time nja bagoberera gye munaaba. Tugende tubuulire enjiri. Abantu bangi baayebaka enjiri tekyabuulirwa. Ate neebuulirwa naye tugiggale. Omanyi abantu abalokoka embalala nakati bali mu kanisa. Waliwo omusajja saagala mwogera linnya kubanga muntu mukulu mu kibuga kyaffe ky'embalala. Muntu mukulu njo nasinkanye bukyala bangambye nti wabago yoyogeddeko nabo oyagala kujja bakyali nabadde gw'omumanyi bakwetegekedde bakisanyufu. Ono omusajja buli omu yali yamuta. Teri abadde akkiriza nti oli omusajja asobola okukkiriza Yesu n'alokoka. Sajja adde mukambwe nnyo bonna bamweganya. Muntu muzibu ku kyalo wadde bamumanyi. Ate mugagga. Ate walinnya ddene amanyiddwa. Munene ali connected. Naye oli obadde
oli aliko ebintu nga bikambwe naye omusajja yalokoka lwa musumba Bujjingo. Nze natya n'okutya. Sajja yalokoka ne famire yonna bali ku muliro gwa Yesu. Kale lwaki tolaba ekyo n'otya Mukama? Mukama waffe bazibwe nnyo. Lwaki tolaba ekyo n'okola ki? N'otya Mukama. Mukama asobola okukyusa omusajja oyo n'alokoka ne famire yonna kati abantu bonna babwe. Lumu namusisinkana nakwezi waliyo omuntu omukulu yali afudde eyo neŋŋendayo ne bampa chance mbeeko kyenjogera. Muzadde w'omu kuba honorable abanene mu ggwanga neŋŋenda mu kuziika eyo ne bampa nembuulira enje. Bwe namala okubuulira enje nabuuliranga akuba mu ngalo. Omusajja gwe baali bamanyi nti tasemberekeka nabuuliranga akola ki? Akuba mu ngalo nga musanyufu Kamala omanyi. Omanye ekimufuula ekyo? Musumba Bujjingo ne Solot Media. Asula ku TV mpaka ku makya. Ebyawandiika awandiise kitabo. Anaatera kufuuka pasita. Oli omukulu ayinza okumaliriza ng'akoze ekkanisa. Nze yalokoka Musumba Bujjingo yambuulira nga nti mukwano gwange nnyo yalokoka ne mugana yoyo ntyanze omusumba asigaleyo kubanga munene nnyo. Omuntu gw'owulira naawe nti bannange Mukama yeebazibwa alokose nenze nti omusumba. Mukama waffe yeebazibwa. Naye omuntu n'otalaba ebyo. Omusumba Bujjingo lwe yasula ewaffe lwe mwakola overnight ewaffe ku church. Waliwo omugagga omu mu kibuga era naye saagala kwogera linnya. Nnaku ezo nga ku night prayer yewedde namusanga mu kkubo n'angamba weebale kutuleetera omusumba waffe. Ndi musumba Bujjingo. Ne ngamba kati ne mubuuza lwaki tewazze naga tokimanyi nti nasulaawo. Nti wasulaawo nti tinajja. Be bali bwe walaba bagamba nti eri ku luguudo yasulaawo n'emmotoka ye. Kati waliyo abantu ng'abo bonna kati n'olyoka okkiriza omuntu ali awo talina nakyayongera ku ggwanga agende nga ajjewo omuntu omugaso nga nyankoraga nga Mukama waffe bazibu nga tekisoboka. Kyovola tugambye nti addayo okuyiiya obubi kati omanyi the target enjiri ereme genda mu maaso. In fact olutalo si Bujjingo enjiri. Mukama waffe bazibu enjiri tebuulirwa kubanga enjiri buli weebuulirwa abantu bangi bava mu kizikiza ne balaba omusana. So n'olwekyo musumba Alozi yasinzeewonuka ndowooza Mukama kati ntegedde na lwaki mpadde okwogera. Nze nkusumulula era nkusumula mu linnya erya Yesu. Tuddeyo mu njiri. Enjiri eyo ebadde etambula mu ggwanga. Ezo night prayer ezeetooloola buli kiseera. Nkusabidde mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda. Era musumba nzikiriza nkuteekako n'emikono. Katonda ataggwa mu linnya erya Yesu n'omuddu wo wamufukako amafuta. Njogedde ebigambo bino nangirira bituukirire. Amusimira obunyaabugwemu. Gwe Katonda atakwekebwa byama, abadde ayiiya, abadde apulaninga, abadde ateesa okuggyawo obulamu bw'omubuulizi w'enjiri ono. Obubwe buveewo. Buveewo nga tannatuuka ku lunaku olwo. Buveewo nga tasemberedde na lunaku lwe yalowooza okuggyawo obulamu bwa Bujjingo. Mu linnya erya Yesu buli ayiiya leka obubi bwe budde ku mutwe gwe mu linnya lya Yesu Kristo Mwana wa Katonda. Era nsabira omuddu wo muuvu gy'abadde akola nga yeetooloola eggwanga ng'abuulira enjiri ng'akola zi night prayer zireeta enkumi n'enkumi z'abantu ne baweebwa omukisa bangi ne balokoka bangi ne bawonyezebwa. Nsaba muuvu eyeddewo era gabirira bwe ziba ssente zireete. Buli kyetaagisa kireete. Ssente zibeewo enjiri ebuulirwe muwa obuvumu era nkwebaza olw'obuvumu bwe wamuwa. Obutatya bw'alina
bw'omuwadde bumwongerere ddala. Bayibuli ega nti ababi be badduka nga tewali n'agoba, naye abatuukirivu babeera bavumu ng'empologoma. Omwoyo gw'empologoma gumwambale gumubeeremu, ayimirire abuulire enjiri without fear or favor. In the name of Jesus. Mukama nkwebaza, wandeese wano nga sitegedde naye kino kyewandeetedde era nkirangiridde ne ku ttiimu ye yonna, abantu abatambula naye bonna bambaza amaanyi, obutiitiizi tebubanga mu muntu yenna, bonna bambala omwoyo gw'obuvumu n'obutatya, nga bamanyi nti akkiriza Mukama, eyeesiga Mukama asigala nga lusozi Sayuuni. Nkwebaza ogamba nti ojja kukuba bonna abamukyawa, nti naye omukono gwo gunaasiganga gunywezebwa gy'ali. Muwe omukisa Kananiland, muwe omukisa abaweereza ba wano bonna, muwe omukisa abantu ba Katonda bonna. Ebyamagero bikolebwe, obubonero bubeerengawo, n'abawakana batuuke ekiseera ekigamba nti naye a notable miracle has been done. Nga bwe tukiraba mu bikolwa tumesula eyokuna, abalabe ba Peetero ne Yokaana bwe baalaba omulema, abadde omulema ng'ayimiridde, ne bagamba what can we do? A notable miracle has been done and it cannot be denied. It is undeniable. I pray for undeniable miracles here. Undeniable miracles. Notable miracles. Undeniable miracles. Undeniable results. Undeniable results. Abantu balokoke, ensi n'ensi y'abantu erokoke, ababadde abakanyavu bajje mu kanisa, ebyamegero abalwadde abalina ebizibu bibaveeko. Notable miracles. I pray for notable miracles mu kifo kino ne mu buweereza buno bwonna, buli gye balaga let there be notable miracles so that abalabe baabwe babeere silenced. In Jesus' name I pray and I believe.